Amawanga mangi gazze gayingizibwa mu mukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa nga wetwogerera gaweredde ddala amawanga 6. Kino kiddiridde eggwanga lya Burundi ne South Sudan okwegatta ku mukago olwo ne gava ku muwendo gw'amawanga okuli Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda. Kale mu kiseera kino amawanga mu lutuula lwago olwatuula mu Arusha mu ggwanga lya Tanzania ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu mu mwaka 2016 bakanya ku nsonga y'akatale akawamu mu mawanga ag'omukago n'ekigendererwa ekyokunyweza ebya Sseruganda n'okutuuka ku bwannaggwano mu by'ensuubulagana. South Sudan twagikkiriza, abakulu bagikkiriza okweyunga ku East African Community. Kafuuka katale kamu ate akagazi. Bamanyi South Sudan yafuna ku mirembe, Bannayuganda wano bangi bagende Sudani okutandika okusuubulirayo. Bannayuganda bangi ekiseera ekiyise bazze beemulugunya ku nsonga y'okutulugunyizibwa abantu ab'enjawulo ku muliraano wane Sudan, era bangi ne batwalibwako ebyabwe ko n'abandi okulusulamu akaba. Ye Minisita Ali Kirunda Kiva Ejjinja kyagambye nti mu kiseera kino kimaze okunogerwa eddagala newankubadde ng'obusuubuzi buno buzze bukolebwa bweru w'amateeka. Bw'obanga eriyo oli gwe wasuubula naye ng'osuubula mu bubba ne bakulyaza amaanya, nze ne ŋŋamba nti kati akatale twegasse wamu, tolowooza nti amaanyi gano gajja kubanga gasobola okugira ki okusannyalaza ebyo ebibadde bikolwa mu katundu akamu ke tubadde tugendayo nga tetuli bammemba b'akatale ako. Ono akaatiriza nti obwangalo bunani obuludde bususse mu Bannayuganda naddala okulemererwa okulowooza kukola emirimu gy'emikono n'okwetandikirawo obukolero obutonotono kati bubakeeredde kubanga emivumba omuli engoye enkadde n'engatto kyekiseera bifuuyibwe mu ng'ombe. Tetugenda kugiwera naye twamaze okujja identifying nti byebizibu ebibaganya okulowooza okwesiba mu bwavu. N'olwekyo kati ffe tutandise okutangaala nti actually n'emivumba gy'abafu ate babajjako ssente naye tetusobola kuyiiya magezi ne tukola engoye ezaffe. Omukago guno essira gulitadde ku y'okutebenkeza eby'entambula mu mawanga ga ssemukago gonna okutwaliza wamu era nga gabanguziddwako n'okuteekebwawo paasipoota emanyiddwa nga e-passport eno nga yakolebwa ku mayigo ga internet. Ne bayisa n'okuyisa nti mu kwetaaya baatongoza paasipoota ejja okukola mu East Africa ng'ekola n'ey'ebweru mu myaka 2. Ebyo Ministry ya Internal Affairs ejja kubabuulira engeri ki gyenaatandikamu naziri engeri ki gye zinaabagibwako abo abaagala okuzikozesa okutambula mu East Africa ate ne mu East Africa ndowooza ne ID zimala. Abantu beebuuza nti omukago guno gugonjodde ensonga y'akatale akagazi era ng'akawamu, wabula abasuubuzi balowooza nti amawanga tegakoze kimala naddala okusomesa abantu obukulu obw'ensonga eno. Gamba ng'eggwanga lya Sudan nti abasuubuzi abasinga obungi mu kitundu kino bagenda mu maaso n'emize gyabwe egy'okutulugunya Bannayuganda n'amawanga agatuliraanye oluvannyuma lw'okubeera nti enteekateeka eno tesomeseddwa bantu bulungi mu kitundu ekyo.